n'omugagga wa Biyinzika nalabye bamubanja biliyoni 2 akaaba bannange local investor Biyinzika poetry breeder omusajja akaaba bamutwala biliyoni ago yatuuse okusaba obuyambe wa president naye Sembule waba yagwa balaba oyo naggwawo kakati Biyinzika wano omuntu ayambibwako nga musuubuzi Biyinzika ono simanyi waggwanga ki Biyinzika linnya kya Muganda bagenda gwa sibe bakagodo abo bebamu era jaggwa kakati Biyinzika mulumirirwako kubanga Biyinzika ekigambo Biyinzika bwe kivaawo ne kampuni omanyi abantu bawa emirimu kakati Biyinzika badde ayalula obukoko emitwalo naye njagala otye mu Uganda nti tufuna omukubi wa pulaani najja n'akuba pulaani era eddwaliro litagenda kuzimbibwa ne bamuwa obuwumbi 3 mwana ono omusajja ayagala obukadde 2 okusigala nga obuwumbi 2 okusigala nga ayimirizawo abakozi bayimirizawo akozesa abakozi abasukka mitwalo egyo Biyinzika abasukka mitwalo egyo kakati ayagala obuwumbi 2 okuyimirizawo abakozi abo emirimu egyo gibenga gikyaliwo gavumenti esobola muyamba naye omukubi wa paneti bwe yaleeta pulaani y'eddwaliro eriwo eritaliiwo obuwumbi 3 mwana bwayita n'akoma n'agamba nti bampe ennyongeeseza ya 10 mwana era nazona bagiyisa ono ayagala ameka 2 naye olw'okuba nti Biyinzika munnayuganda tebajja muwa olw'ensonga ono byayagala bya mazima bali byayagala byali bya ddiiru senga Biyinzika abadde akaaba okujjako Biyinzika kati kyalina okukola aduumule empiiya njagala obuwumbi 5 ng'agenda funa ameka 2 kuba n'abiri nawe agafuna tasobola gafuna bijja kuba bya ddiiru tugenda kuba 12 kituufu ate era bakyaggwawo olw'ensonga ba investor abantu bano be baagala oba ani aleetanga road master wano ba investor bano be baagala omuchina mu kifaananyi emabega ng'alimu kaliyoki kakati ba investor be tuyina wano mawa Biyinzika mumanyi bulungi naye kyenja okusaba Farouk nja kusaba nga bwe bweyama okutereeza eggwanga okuba nti olinayo kyoyongerako onoonye ba investor bonna bannayuganda bafiiriddwa emirimu gyabwe amakampani agaweddewo kubanga amakampani abamu bafa nga bwolaba ono omwami yafa wano jjo nga bafa lwa puresa yaki y'amabanja amakampani naye amakampani agavudde ebweru egajja wano go babawa ettaka lya bwerere ne babawa ne ssente ne babawa n'emyaka 10 nga tebasosola musolo era nsaba kino kigende eri abantu abakwatagana ne gavumenti ab'obuyinza mu gavumenti amakolero g'abannayuganda baweddewo ng'ate musobola okutiitibya abantu abaki ab'ebweru era nsaba Farugo nzikirize neebaze Bugingo tipasa Bugingo simanyi naye namulabye yawulidde enjiri ye ng'agamba gavumenti eyambe Biyinzika nga Biyinzika agwa bulijjo agitambuliza ku bintu birala naye kuno yagitambuliza ku kintu ekirungi n'agamba banne muyambe Biyinzika gwawo nga nambe mwagambye nti Biyinzika oyo abantu abalunda enkoko abatunda zino enkoko ku kkubo boolaba bwa David waliwo abaana abatunda enkoko Biyinzika yabaguza abo n'emirimu gyabwe giba giweddewo ayayuza obukoko enkoko bwe zituuka ne zibula singa amakampuni ago gakola ki gagenda abaana bonna bolaba abatunda enkoko ku makubo abakola ki bazijja mu ago amakampuni agakola ki agakola omulimu gw'enkoko zona zonna zibale mu zikeni tunayiti mu ki so njala okutegeeza abantu abali mu gavumenti bategeere omulimu gw'abannayuganda ba local investor tiba local investor abo lwe bavaawo abantu abo bagenda kubonabona bangi temutunuulira oli local investor yekka naye mutunuulire abantu adde bamwetooloddeko nga bwe nti abantu abatunda enkoko ku kkubo abantu abalunda obukoko abasobola okulunda kubanga ye bw'ayaluza asobola obbukuwa naawe n'ogenda n'okola ki naawe n'ogenda n'olunda naawe bw'olunda ate n'otunda so omulimu gw'abamwami Biyinzika muwanvu nnyo mugazi gavumenti mufite okutiitibya abantu ab'ebweru muyambe ku bantu baliwo investor bangi abagenze baggwawo basamuna obalaba baggwawo nga nabo baali balina emirimu gye bakola ki kale wadde waliwo ebyamukuba naye olaba nti yakola ki yaggwawo
kampani nyingi nnyo ezisaanawo. Big Ways mu Ndeeba n'esaanawo. Yali atuusa wano bintu bya Japan. Tegere oyo n'asaanawo. Kakati abantu Sembuule gye badde boogerako yonna neggwawo. Yaggwawo. Waliwo omusajja ono yajjo yakafa Kyapambalaasi. Naye Kyapambalaasi agenza okufa wano nga ne kampani ye yennyini naye Kyapambalaasi twamuwuliranga ffe nga tuli baana bato nga tuwulira akalanga ako aka Kyapambalaasi. Kyapambalaasi mayo kati amakampani mangi agagenze gakola ki gaggwawo. Naye abantu ba wano gavumenti tefa ku bantu. Nga olaba wano nti osobola kati nga wano Climax ng'omusajja akozesa abantu nga 120 ne kampani nekerenkya neggwawo. Bone bane matoza bagamba oyaggalewo naye nga tebamanyi bannayuganda babagenda kufiirwa. WBS nayo bwetyo nayo yatambula abaali bakolayo sitwaka namulabye ejjo bambi nga alina ku birala. Amakampani g'abannayuganda gagenze gaggwawo mu ngeri etategereka. Beetaaga obuyambi. Gavumenti muyambe bannayuganda abali mu mirimu gyawano. The government ngenda ekintu kimu buli ba local investor we baggwamu mu business wano mu nsi yo buli we baggwamu we experience kye bayita profit repatriation. Bwe tufuna profit repatriation kitegeeza nti sente z'ensi zonna zifuluma ba foreigners bazitwala. We tunajjukira locals bwakola ebintu sente zisigala wano ne zisigala mu circulation. Foreigner munaaba wanga mbawazi tax holidays nga bano ba locals temuzibawa ate bo ne ba running a bankrupt. Kitegeeza tuddayo ku kire kya profit repatriation. Oli buli wanaakola akasente ng'akakwata akatwala waabwe. Kuba naye waabwe ayagala kulaga nti eri gye yagenda alina byakola ewaabwe bamubaleko nti oyo mugagga ali ku kyeyo. Kitegeeza ezo sente eziva mu nsi endala ne zijja mu Uganda nga bali bakolera eri. Kati buwano singa tebamwanguyire ku sente ze yabasabye azzeewo. Kitegeeze wanaava mu business eyo baleseewo gap. Agenda okujja okurepressinga agenda kuva bweru. Atandikewo ebyuma by'obukoko ebikola emmere ebikola biki. Sente zanaakola alina kulabirira family gye yalesewa ewaabwe. Kye bayita profit repatriation. Kitegeeza n'omusolo wano ewaka gukendeera. Kyovola tujja kusigala nga gavumenti yeewola buli kaseera omusolo okusobola okukola ki okuyimirizaawo budget. Ate nga abandi koze ogwo omusolo ne gusigala wano bavudde mu business temubalabiridde. Biyinzika yeetaaga okumuyambako Omugagga Biyinzika. Omugagga Biyinzika alina oyinza okwekanga era gavumenti ya Uganda yemubanja ng'emubanja musolo. Sina gavumenti omugagga Okitegedde bulungi ekyo. Bayinza okuba tebamubanja musolo. Nga gavumenti ya Uganda yennyini emubanja omusolo. Omanyi nagamba waliwo omusajja eyaterawo Besigye omugagga yaterawo Besigye kapiti atambulireko. Omugagga oyo embalala eyo kali Besigye amala okutambulira ku kapiti eyo yaleeta omusolo ng'emubanja bilioni 47 oba 47 oba 48 bali bamubanja. Byageruka nga musajja balaba amukuti namutwale wa Jerusalemu sale teyamuyambako yajjawo omusolo guli nga tegwaliyo. Kaakati ojja kwekanga omusajja omugagga w'obukoko aba mubanja nga muntu ogwo oba omuntu atya bwekibanga si kyekyo nga yasala oluguwa bw'ati n'ayingira mu kibanja kitali kiki kati nga baagala kumuzza wuwe. Kubanga weebuuze omusajja okimanyi nti Abannayuganda emirimu ng'omutwalo gumu ekitono ennyo. Era ne gavumenti ekimanyi nti mwali investor wa wano naye alaaja nabasirise kyoka President Museveni takiwuliranga. Wano n'omukulu Bugingo bunaku adda walampanga Bobi Wine kuno yavuddeyo n'agamba neza gavumenti emuyambeko. Bayize Bugingo wadde otandika n'oga nti milioni 10 ziizino gogamba alaka badde tasasula misolo. Kati nga bagyagala kati gogamba ni yamuwola era gavumenti ya Uganda yemubanja kakali gye mwagala era emuwe. Ono baagala kumugjawo kati batekewo ewaabwe kati agenda ne wanaakaaba atya kati asibemu ebibye byegabye ebituufu. Tewali wano investor avaayo najja mu mawulire nadda ngulu. Ono okujja mu mawulire ayagala tomukwatibweko nnaku naye nga yawedde dda agenda ali kayimbe kaabasudde munafu otulabyeko nnyo.
Okay. Faruku Uganda kyetugimanyiiko era lumu nina gwe nagamba ne mugamba nti singa Museveni yateesa n'abalala ndibanga Uganda eri visa free singa asigaddemu na famire ye n'abaluganda be ngamba ze twagala sibo ze batwagaliza kitegeera nga America zi Canada ezo ne Canada anse muno mu Kampala oyitamu oli wekka ng'abantu tebali mu bagenzi olaba nga teri visa free naye abantu batetenkanya ne bagatta omuto bagende gwe manya nti singa yali visa free singa bannayuganda bagenda ne mu America ate singa n'emboozi mu kati weeri singa tuli eyo twoza masowaani omanyi kati kankubula ekintu kimu Faruku gwe etuwe kati ngeyagala okumanya nti si kizibu etuweyo bu weekses egambe nti bannayuganda bwogenda ku embasi ya America oba e Canada ne bakuwali nga Sudan kye batuwa kiwaraga okitegeera ng'ogenda ku airport nga osula anti ennyonyi ziyinza olekeraawo okugenda mu nsi endala nga zijja Uganda okakusomba abantu kyenyinza okugamba ne gw'obadde tosuubira Faruku omusanga abantu bakowa Uganda ng'ovudde mu kowa Uganda bakowa buli ekiyitibwa ekiri mu Uganda lwa nsonga obukulembeze bwa Uganda bwe tulimu bwe bukozesezza abantu Uganda lwati ndi Faruku musajja Biyinzika bw'otunula ateekwa okuba abantu nga5,000 ninga bonna obukoko babujja ku Biyinzika ate nga nabo be basuubuzi ababuleeta emitiyana ate ne wabaa babunona ku ofiisi zaabwe ne babutwala gye babulundira kati nze 7 be nali mmanyi nekitegeeza mitiyana yayinamu abantu nga 10 abasuubula ku Biyinzika aye nabo ne babasuubulako ate basuubuddeko ne balunda ne babawo abookya naye kati kyekye twagega ojukali nga twogera ku ndongo nti bano abajja mu ndongo luli bali tebazze nti bazze kukola bali bazze kumanya nti endongo ekola etya okitegeera kirungi nti batesitingira ku masavu ne bagalaba nti amasavu malungi ne basiika kati tubaniriza emitiyana ne bundi bujjo n'ewalala kati mukulu Biyinzika abaddewo nga bano abasajja bamulaba akola nnyo Faruku omusajja abadde akola nnyo okitegeera nti olunaku ekitone nnyo abantu badde batwala obukoko nga 3,000,000 olunaku okitegeera kitegeeza nti eyo bizinesi wagenza okiraba nga efuna nnyo manyi Faruku omuntu yenna mwabatambuddeko nze manyi nti omuntu bwagamba nti obwavu bunyinze gavumenti esobola okutulwansi negamba naye okusinziira ku byobadde okola katukusaba emisolo gino katugijjewo naye Faruku Uganda mwosanga omuntu nga muyindi nga alina factory nga tewa musolo mwosanga olinga bagambye nti investor najja ne bamuwa emyaka 10 nga tawa musolo naye ffe wano olunaku lwotandika olina kutandika nga n'omusolo omaze okugereka okitegeera nti kino kibagamba nga kyakulabekera tujja kirabako mu myaka 5 singa Katonda n'aba tatuyambye ono agamba Biyinzika abadde asasula emisolo gya URA tosobola kubanga obadde tosasula misolo giwera ssente ezo Faruku ssente ezo nyingi kyoliko muzawera bo bali luddawo zawera baliwa ono kyagambye nti omusajja yalirawo walizi beesigye enkera ne bukya nga bamubanja $4 billion ompulira naye mugenda omumaliriza nga gavumenti yaffe ate erwana munnansi akola bizinesi e Kampala Faruku otunuulira abantu bannayuganda tebalina mirimu Faruku naye mukubanga tebalina mirimu kalina tusaini nga bajaji zeeyongedde ebbeeyi ate nazo tezikyalimu mmwe basekalala kanabihamba muhogo babeeramu abo balukundo be bazirinyisiza ebbeeyi ate bazisolooza okimanyi nti bajaji ogigula ng'akuguza omusumaali mulala akuguza kaliya mulala naye nga bonna bagundi eki so Faruku kyeki kyenkugambye nti ensi ezituddiridde zituyambe zikoleyo visa free kale zituweyo obuwe ennaku ezi ojja sanga ekibanja mu kyalo kyajjajja wange nkitunze anfunye airport anfunye ticket egambe bannaye Uganda tugiwaddemu visa free mwezi gumu abasobola okugula ticket lwakuba kizibu kyakikola etemu wiiki egambe bugambe wiiki egyo buli eyeesobola afulume tugimuwadde mama nnyabo
kati ngenda kubuulira Faluku olaba kino kye tulimu ekya Biyinzika ojja kwesanga ng'omuntu ali against Biyinzika ali omu ng'era oyo ali omu be beeyita bannannyini buyinza era oyo yateekawo n'embeera yonna era abamala ogiteekawo Faluku kyewuunyisa nnyo bw'oddira omusajja abagagga bafudde mu Kampala omusajja oyo w'amabirizi oli naafa ne bagamba nti mu mwezi gumu mu myezi 6 nga amaze okufa kalina 8 takyalinawo wadde aba yazizimba atya aba yazizimba atya 8 ontegera kye nkugamba kakati olwaleero tuddidde abagagga bano ate Faluku kino katukigaziyeemu kisukako n'abantu bwe balaba tutunuulidde nti kisooka okubeera eky'omuntu omu nga yakozesa gavumenti okutuukiriza ye omuntu omu kyayagala ku Biyinzika ekyo ntukitunuulira oba nga Biyinzika bamuyingizamu babbulooka ng'oli azzaayo bintu bye mu kakodi ako akabbanka byonna bisoboka kakati waliwo n'ekirala Faluku ekirala kino kiri wakati wa revenue n'abagagga ba local investors ab'omu Kampala olw'okuba nti abagagga bali abalala abajja batambula local investors babawo emyaka 10 olumu nga tebasasula musolo era bwe gugwako emyaka 10 ne bakyusa osanga ebadde Airtel efuuse Zeyini ebadde Zeyini neefuuka Walidi awo wonna nga bakolera bwereere ontegera kye nkugamba kakati bano ba local investor basigalawo emyaka egyo tebagifuna bo batandikirawo nakuwaki musolo bagenda ku baana ba revenue abo ne bakusindikira ba revenue babasindika olumu nalwo akigendererwa nga bakigenderedde ne bakujja ewa Biyinzika ne bagamba nti omusolo obadde ogwa gwa miliyoni 4 oba 3 nti naye tugenda gusalirako nze nyine engeri gye ngenda ekikola omwana wa mu revenue akusomera ddiiru n'akuwa lisiti nga ntuufu ne mu revenue mu bitabo gy'oli nti owa omusolo ekintu ekyo kikola emyaka 10 n'emeka 15 era n'okitwala nti oli yafuuka munywanyiwo mwe mumanyi n'engeri gye mubikolamu nga buli wasasula omusolo obba sente ziri mu miliyoni eziwera ez'Abannayuganda eza gavumenti okiwulira kakati wayita emyaka 15 oba 2 ne bakyusa omuntu oyo ne bamukola ki ne bamugyawo ne bamusesetwa omujja wabadde ne bateeka awalala ajja akimanyi nti gwe obadde obba omusolo kuba bo kyekigendererwa kyabwe mu system baba kimanyi nga bajja bakubala nga bagamba munnaaye okusinziira tulabye obbi omusolo gwa buwumbi 4 Club Silk yagenda etya byali bagifumya mawulire nti bagibanja omusolo wekuti naye ebbanga lyonna ebadde ebeerawo WBS yagenda etya naye bagifumya mawulire nti ebadde egira bweti naye ng'omusajja akugamba risiti azirina kati Faluku bamala okukola ekintu ekyo manyi bajja bakubanja omusolo gwa buwumbi 8 mu bbanga ly'ogubidde ne baguteekamu penalties okiwulira ku bbanga lino ly'obbidde kakati obuwumbi buno 8 bw'otubbye penalties obuwumbi 8 nti kati bubankaga mubona kakati omuntu Biyinzika agwa mu bbanja ly'atasobola naye ng'olumu abakikola ate bakikola intentionally nga n'oli gwogamba nti ono munnayenze yabadde yangamba okusasula zino nga naye bagamba tetumanyi waali fe twamukyusa kuba by'omusolo tobimanyi okiwulira ate ajja okola ekintu ekyo aba siniya eri mu revenue ng'era olaba buli waagenda akikola noonoonya bwe bakubanjisa nga tebalabawo wetugatta bwe tuti kibeera bwe kiti oba ofisa bwoti nga nawe olaba oyita okiwulira kakati otuuka time ng'akwisa na muntu wo wa munda kati bagenda otandika okukuba nga bamanyi n'obugaggwa bo bamanyi ky'osinziirako bamanyi ky'otunda bamanyi ky'obba kakati nga bateeka ebintu by'oku auction bagenda obiteeka ku auction nga waliwo n'abigula olumu bulijjo ne gwewe enguzi nga yabigula kubanga amanyi n'enkola gy'okolamu ontegera kye nkugamba kuba amanyi n'enkola gy'okola ki gy'okolamu kakati bagenda obiteekako nga n'omuguzi yatuuse dda bayitirivu omusajja oyo gundi yali musajja mugezi nnyo owa WBS wava muno yagenda etya naye nga bwe kityo bwe kiri Biyinzika tukusabira naye oba oyina ebintu byewagira bitereezetereezeemu awo looni mubeere ng'ogisootinga kubanga ne ba local investor bano tubeetaaga
betusinga okwetaaga baloko investor bano tubeetaaga betusinga n'okwetaaga naye ebintu bizibu nnyo bitabuse. Faluku Eva kitalo nnyo yagenze naye nze mbadde nnyina omukyala gwe mmanyi nga buli bwasanga Eva sente zonna z'abayina azimuwa Hope Shifa. Hope Shifa oyo weewunyisa omwagalwawo buli wabadde asanga Eva nga sente zonna z'abayina azimuwa ne wetuba mubadde mulina gye mulaga ng'agamba bugambi tetukyagenze sente zonna nzikozesa zoba kantumye endala nga z'abayina akwata bukwasi n'akola ati n'amuwa ye yali yekomentinga bw'atyo nga yagamba commitment ye ng'agamba nti nze buli wensanga omukyalo oyo kyonna kyenyina kikola ki nja kimuwa. Faluku waliwo abantu bangi ababeereddewo Eva alien abadde mupya nnyo muzannyo gw'ebyokuyimba naye nalabako nga mwa ku miliyoni ya sente alien skin ku Vox yakwata miliyoni namba n'agimuwa. Mariaki tolaba nga Mariaki asolooza ku stage yagaana okusolooza n'akola show namba yonna ng'esololeza Eva ng'esololeza Eva Mariaki okiwulira nyina abantu bemmanyi ababaddewo ku lw'omukyalo oyo bambi nga babaddewo okiwulira era abantu abo Katonda abongere kubanga babadde bakikoza mutima mulungi wabula ne gwe babadde bayamba ne mutaawe omwami mutaawe ali Nnyujaze yaweereza sente sigwa zitwala okiwulira yaweereza sente n'aweereza Eva naga muyambyeko mukyala mutaawe ne mwami mutaawe akati kyengezako okulaga wabaddewo abantu bangi kyuma kibeere waka ekyo kigira omusaayi ekyo naye ndowooza nga tebalina kyopaleetinga ayagalayo muwa mashini aleme genda kiruddu kakati kyengezako okulaga kubanga ekyo akisobola bulungi kuba eddwaliro lyazimba byebyo byagenda okuleeta ebyobwereere kati Faluku kyengezako okulaga abantu Eva bamubeereddewo naye ne Eva abadde abantu gwe babeererawo ng'abeereka naye Eva abadde muntu wa mutima mulungi nnyo bambi Eva ye muyimbi ne we yaliko atasobola kusanga wali n'oyita nti Eva n'ayingira emmotoka ye ng'era osooka gendawo n'akubuuzaako newankubadde takumanyi n'akulitendinga ng'akola ki ng'akutegedde nnyo era nze omufu bagamba tebamusalira musango naye nze nsaba Katonda amulamuze kisa olw'ensonga sirabye nnyonze waliwo omufu gwagamba naye twamulabako naye bambi abadde muntu mulamu ekisusse abadde muntu mulamu nnyo ekisusse kyova olaba Eva buli abadde amulaba abadde alumwa tewabadde wagamba alyose nga buli omu aluma bulmaliriza naliko ekiro n'omusajja ono akuba ennanga ye Mayanja Henry Mayanja kweyo gundi supermarket eryawo ku bitaala naza Eva n'amuyimiriza Eva yenyini yamuyimiriza Henry Mayanja naga onsanze siri bulungi naye nkoze naye tuyingire mu supermarket oyo okwate mu buli ky'olya ky'oyagala ogende nakyo n'amukolera shopping awo mu nfo n'amuwayo ne katipu awaka n'agira kiyisa no abantu badde bamwagala Eva ate talina mpisa mbi sikulimba nze twali twogerangako naye ku WhatsApp ne mugamba kuba nali by then we nali ndi ku radio fo yalina nga bamuwa ng'alina okujja n'ayogera ku mpewo naye nga nze nina okumakinga sure ati ajja oyinza omukubira n'agamba nti naye leero munfuneyo ku kyennyanja ky'omu Luwombo okitegeera era nga nze nemera ku Mugagga ne mugamba omukyalo nayagala ekyennyanja ky'omu Luwombo so naye nga takyogera mu mbeera oba nti nno oba kyataddewo nga goni naye ng'olaba nti akola ki ali friendly ali free n'abantu tabadde mukyala mubi nze ekigenda okunnuma buli muntu gwe nalabye naddala mu kiro abayogera mu kiro kolo olunaku olwasembayo baleke bamutwala enkeera omuziika buli muntu ayogera tugenda kuyamba omwana temwogera ki kye mugenda kumuyamba abantu abo tebatera kutuukiza bitu byaba beeyamye koli kasaaga nze nja kuleeta obuyambi ati tayogera indipatisula kikyagenda kuleeta akirekaawo nga kimbunze ngenda kuleeta kukyamula abantu bagambe gundi yagambye agenda muwa wallahi tewali agenda kuleeta kintu ate era mukikomye kuno omulundi gwe mwakyogedde muleme kuddamu kukyogera yes ekivulu nawulidde bagamba kigenda kubeerayo era nsaba kibeerayo baagala bamuwe sente bazikwate bazimuwe n'aba Victoria University kyemweyamye mukituukirize okuwa omwana ono basale babadde kubukedde ne beeyama okugimuwa mugimuwe muleme kubanga namwe mwayagadde kukola mawulire kutunda gundi yammwe nga bamuwa basale kuki
ku university abantu si wa senior for your mwana abantu abayamba abaana ng'abantu bafudde tebatera kulabika naye koonokoddeyo nze era kivola omusajja ono lule wemba musimbako amannyo musimbako nnyo abantu bayogera bingi nnyo mu kufa kwa Katolo Bwama naye okimanyi lule yekka yawa omwana wa Katolo Bwama omulimu lule yekka yalina omwana wa Katolo Bwama yamuwa omulimu abasinga bonna badduka abalawo tebaliwa era we namusanga omwana oyo ne mugamba obukosi mwami mama yamundaga ne mugamba ne mbuuza omwana n'asuka n'angamba alimba bwe yamala nampita nanzije ebbali n'angamba ani yaggambye ne mugamba nze nakulaba n'angamba saagala nnyo bantu bamanyi bulamu bwange lule yekka abasigadde badduka abaliwa ne mwami lule omulimu gwe yamuwa tiyamuwa twamuteeka embakiriina munnange yamuwa omulimu ogw'amaanyi era nga bwe kigumugattako yali baddaga bakamuteeka n'aweereze wabula yamuwa omulimu nga tamutyoboola n'amugamba oyabe abaali eti kisa kye bali kuki gundi yali abakutteko bulungi mwami Kamoga abaana bali eti kisa kye of course buli muntu asaana omukwano ng'ogwo ng'oggyeko bawa ekyapa yabalinda ne bakulamu twetaaga onnoonya ne bategeera n'abagamba maama wamwe yannaamira era kati kemutandise okutegeera kino ekyapa kyono kino kyono abeeyamye okuyamba Fred mu muyambe ekyo kiggwe okubuuza national theatre eno yaani nkutumanye ebitogero binoonyerezeeko ogenda obinoonyezeeko omanyi nti baagaana mulango gwa Ivo gana ku national theatre jingi uneragadi be bamanyi ebintu bya national Ojete ye chairman wa gundi ayogera luzungu tamanyi Luganda then PRO yali ayogera n'agamba mbu tebaabagaana wabule ne yakola story eyo nze namuvuma wawe waffe soko lindeko namuvuma omanyi lwaki ekyamunvumisa nga amaze ogikola ne mugamba olina ebibuuzo omusajja yabadde yererejjanga lwaki tomubuuza ebibuuzo bwebiti mbu twabawaawo bajje bakolewooko like 1 oba 2 hours baveewo lwansonga gundi esigala erwaninga naye mbagamba nga tuggyeko Ivo okuba nti muyimbi Ivo abadde muzanyi wa firimu National Theatre gwe omulimu gwe abadde muzanyi wa Nakatemba agwira ddala mu National Theatre mumuwa mutya 1 hour bajje nga bakateeka buteekesa ate babale baveewo bagamba anti bo bagamba National Theatre eyina emirimu gye rwaninga throughout that day kati mbu nga tasobola kusiibawo ne mbabuuza okutegeka kwokka kutwala 2 hours kitegeeza olunaaba okuteekawo bwe bati omulambo gwa Eva nkutidde Faluku abantu abali ku National Theatre tebali ku musingi gw'abannabitone okiwulira abantu abali ku National Theatre tebali ku musingi gw'abannabitone baliwo nfunye ntya baliwo nfunye ntya National Theatre si maka g'abayimbi gwali badde maka g'abannabitone buli omu naye abali kati ku National Theatre tebali ku musingi ogwo baliwo nfunye ntya kyova olaba toyinza kuddira muntu full packaging eyo Ivo abaddemu omuzanyi wa firimu ng'alimu omuyimbi Katolo Bwama nga yasulawo kyabanyigiriza bunyigiriza olw'erinnya erisukkiridde n'ekyokubiri abaali bakulembedde ku ngubaga w'Abakatolo Bwama be baliwa ontegedde kibulungi kakati ngenda kubuli olwaleero abasajja abo bajje omulambo gwa Eva ku National Theatre gugoba ne balagira ddala omutima ogunnanfuusi buli ogutabanga nawo kubanga Faluku mu kufa omuntu wakiri weekozaamu n'ogamba abantu banaakiraba batya ffe twewuunyiza nnyo okutuuka nti omulambo bagugaanyeeyo naye nga bw'ojedde bw'okerokero we bali mwami Kenzo gye bali mu federation ne bashiba baabwe bavaisi ne Wumanga weeri okwo kuliko ofiisi ya NCF National Culture Forum kuliko ofiisi ya Union okiwulira kuliko ofiisi anti yalagadi eya NCF abo bonna baadde tebasobola kunnyonnyola kuliko ofiisi ya UNCC okiwulira kakati olwaleero okerokero ali eri mu UPRS neno gyali mu UNCC okiwulira abo bonna tebasobola kuddira bojedde baani ne bagamba nti ono omukazi abadde munnabitone bannabitone ke basabye kajje ku maka gaabwe bw'aba ngo ye tasobola kubeerawo ani asobola okubeerawo ayina wana olijja kugamba gye bamuwadde babadde bamaze banyigiriza nti
babalemeddeko ogwase ne bagamba nedda ffe tulina ebintu bye tuli mu kukolera wano okitegeera ne baddamu ne babalemerako ne bagamba tewabaddeyo kintu kyonna naye kati wali eri kyebalinawo nti balina emirimu gyabwe nga bo ejjenkuto egiryamu lwakuba nti abantu ekibalemye okutegeera nti national theatre si abayimbi tuyinza n'okuba wano nga nanyini wayo mu Falansa oba muyindi andi kino kyenkugamba lwaki toyinza kuŋŋamba nti kintu kyabayimbi ompulira aye noŋŋamba nti tebagenda kuteekawo muyimbi ate muzanyi wa katemba kitegeeza ekyo ekifo kiba ne nanyini waakyo nga mwe temumanyi osuubira nti bwagenze bwe tugenda ku national theatre sawa zino wali oki era nekulo tewaaliyo kintu kyonna kuba baali bavuddeyo okusaba bagamba ffe tuvuddeyo nga national theatre nzigale munda okitegeera kati kino kiŋŋamba abayimbi nti ebyo naye muliko nti tuli mukola federation tukola biki ekisookera ddala munoonye ekifo mugenda okukuŋŋaanira temukiinaawo teri President Museveni oba gavumenti ya President Museveni teyinza bakkiriza bwa kifo mu kibuga wakati awulira kubanga ekintu Faluku kyogambye nti national theatre simanyi bagibuukinga waliwo ekintu nga bwekiba nga kikyo kikakatako nti omuyimbi nti omuzanyi wa katema nti kino kyekifo kyabwe bateri owa booking gwe mugamba nti munnaye okusinziira ku byaguddewo musobole okwongeramu olw'enkya kubanga eva ne bandigambe nti abakungubazi tubadde okuba ssaawa 10 ez'akawungeezi mpaka enkya ssaawa ezi ffe twandisuzeewo mutumanya nti ekiro katwaleko ekiro emisana bakolerewo n'ekiro waliwo byebakolerewo basuuzayo bantu oba bawojjedde babeera muli nga beepiikizaamu so nze njagala nkugamba ekintu kimufaluuku abasajja baddesene awo ku national theatre ng'olikera ku makya n'otuula wansi n'obuuza ofiisi zawo kyezikola wekenyo ojja kukwata ku mutwe okaabe okitegeera kati abo babeera mu tuyinza n'okwayo twaliwo nga bali mu kutadiiru n'omukyayina bagenda kitunda tugende wa Segirinya. Segirinya yakomyewo n'akola statement n'agamba nti gundi oyo tageza najja ku malaalo gange Alex mumuyiranga enfuufu ebaafu y'enfuufu Faluku Mr. Update yebale kudda Katonda yebale musuusa kyabadde kirungi ne Faluku ebintu bino bigazimuko okusinga abantu babiraba abamu babirabira kungulu Faluku ebintu bino byatandika nga abantu mwali kusaidi eri omulala ali kusaidi eri buli omu nga bwe yakiraba naye ekintu kino kitambudde kuva mabega Faluku bakwata Basegirinya ne bamusiba kitandikiddeawo kukomera abantu ne balwana abalwanako Segirinya akole ki aveeyo wabula n'enta yaabwe ng'avaayo Faluku enta y'Abasegirinya aliko akabuuza yes akabuuza kaali wano otidde ossa abantu b'e Masaka be bafiiriddwa abantu baabwe akusonyiyo abadde omu yasazewo nti bakute abaafiirwa abantu baba baasigalawa okitegedde bulungi ekyo baba baasigalawa era akusonyiwa nga yagambye bugende nti kale abo kati mbatadde mubate bakole ki tetumanyi MOU eyo yaliko bukwakkulizo ki ovuddeyo wagenda ofuluma mukomera ng'oli mulwadde palamenti erina okusayiningira ababaka Faluku okubatwala bajjanjaba tekusayiningidde naye tulabyeyo MP omu azaakubidde enduulu ku TikTok mu kifo ky'ejjukubira mu kufulo ya palamenti ontegera kyenkugamba alumbye ne principal gwe gwoteeka mu bracket nti gwe oyo ye tagambwako wakiri gwe ovuma bano abalala nga tokoze eki naye tetuvuddeyo komenti yo tetugiwuliddeko bw'okomyewo nti bannange kino bwe kiti ekyaliwo kyali bwe kiti ne bwe kiti olinga ngamba nti Segirinya we yandirandinze okutuuka ku airport otegedde bulungi yali badde awaayo n'agamba bannaye bino ebyaliwo bwe biti ne bwe biti mukole bwe muti ebiriwa nti nsereko kubanga nsereko Segirinya mukunyonyola yabadde abracketinga Bobi Wine principal yo yanyamba nnyo biki naye ate bwe yagendako ku live yamuvuma n'amwogoloza nsereko ebigambo bye yasindikira Bobi Wine byali bikaawu
ontegera kyenkugamba kakati eyo Segirinya yandisose ku addressingira ku kibiina kye kubanga Segirinya Nsereko yalaga ekibiina kya Nuupu tekirina makulu tekitegeera tekiyamba ate nga Segirinya mwakola ki mwali kati Segirinya nabulaketinga Bobi Wine yekka nti oyo principal mbeereddewo naye mufumbira mwogezi wa kubiri mu kibiina kya Nuupu okiwulira kyenkugamba omwogezi wokubiri mu kibiina kya Nuupu tayogera bibye wuliriza nawe ojja kwogera ebibyo omwogezi owokubiri mu kibiina kya Nuupu tayogera bibye omwogezi w'ekibiina aba ayina abamutuma era bw'ayogera tebaavaayo kubakanya nti si be twamugambye okiwulira kitegeeza ayina omukululo gw'ajjagoberera era gw'ayogera njukira mufumbira bwe yaleddemu Segirinya yamuddamu oluvannyuma lwa Nsereko kulumbaani Bobi Wine okiwulira era omuntu omuyi ofuna obudde nga tokubidde kibiina n'okugenda ku TikTok y'omuntu okiwulira wafuna obudde obutaapinga mu live y'omuntu onyonyole ensi ebizibu byo naye ng'ekibiina tonna kikola ki n'ekibiina olumu ne kirabiraawo nti ono munnanga ali mu kukola ki mu kulabiraawo kyo ne kisasula obuyambi bw'ali bukola ki bwetaagisa kambuuze ekibuuzo olowooza Nsereko yali ayagala nnyo Nuupu ng'eteredde kakati ekyo kye yakola olowooza kyali kiwa Nuupu maanyi oba kuginafuya kakati Segirinya naye nyini alina okwetereeza ng'omuntu nga tannanenya balala kubanga Segirinya yalina obuvunaanyizibwa bw'alina okukola ng'omuntu Faluku abantu bangi abali mu Nuupu abatafunamu wadde n'omusaala okiwulira toyinza kuddira muntu ali ku musaala gwa miliyoni 3 ng'ate yasinga okunenya ekibiina ontegera kyenkugamba so nga waliwo abalala abali mu Nuupu abatafuna wadde omusaala bafuutu soja bayitirivu be bakuba n'emigga abaagirozaako egitagambika kakati oddidde mufumbira ogambye enyoka ayolanga ebbafu y'enfufu n'agimuyiira naye bano abaakulwaza n'abaakusiba bo toboogeddeeko bo baali balungi abaakulwaza abaakusiba bakuttula ebirwadde bye by'otunyonnyola byonna toboogeddeeko okutulugunya kwonna okwo teyakwogeddeko bo yabasiimidde ddala abo wabula noddira mufumbire yagaye nti wano baweerabisa nawe baweerabisa kubanga Faluku ngenda kunnyonnyolako ekintu kimu kati kankubuuze senga ogamba nti oli mulwadde nonkubira nga nabemu ndi mulwadde nenkusaba Climax singa okuba endongo ngamba nti angamba ndi kuyiro nomulwadde nga bwe yagambye okitegera kyenkugamba kitegeeza abaamusiba abayise bamuziike ate abatamusiba ng'awadde n'obudde bwagenda okufiiramu ekyo olumu tugiyita na political sympathy naga kubanza nkimanyi ngenda kufa mangu okiwulira akantu kokufaako lindako ekintu ky'okufa ekyo nakyo abantu bakikwatibwamu ekisa kyendiko okiwulira bw'oba kutegeera ojja kutegeera ebibyo ekintu ky'okufa nakyo abantu bakikwatibwamu ki ekisa okiwulira kakati zaalawo okukwatibwa ekisa mu politiko bannayuganda baalabuka kakati ekikulu omulamwa alabika teyagutegedde gwagutegedde omulamwa gwabadde nti Segirinya okuvaayo n'agamba kwa biri byonna ebyemasaka tumanyi okuvaayo n'agamba nti nga yakatuka ku kisaawe nti omwogezi wa Nuupu mufumbira tajjanga nanziika si kye wabuuzizza yakoze nga gwogamba yakoze kituufu oba yakoze kikyamu ng'asinziira ku bigambo ebyamwogera nze Faluku abasirikale ba Museveni we bankuba kati ate we mama n'okunkuba Odankani n'avaayo yandibadde ansaasira n'ajja n'agamba buga nti abamawa tebaamukuba nga ndowooza naye yandibadde asooka kunnakuwalirako awo waabadde obulumi bwani bwa Segirinya oli ebigambo byayogera naye nze nakitegedde ni mu Uganda tuyinza obutafuna nkyukakyuka tutya tibwotululira kati omusajja nga Nsereko oli n'avaayo n'agamba nti ayagaliza kibiina kya Nuupu kubaawo oba ayagala enkyukakyuka abasajja nga Nsereko
abasajja nga baddankani abantu abalala bonna basakozi nawe wano wooli oteeka otafaali kukyukakyuka wadde olw'olumu osobola okwogera ebiki era enkyukakyuka weebeerawo naawe tuba tukwetaaga wadde oba olina essobi gyewakola ki gyewakola n'omuntu bwakeera enkya n'agamba nti nuupu baali bajagaliza kubeerawo abantu abalwanira ebifo ffe twabakoowa mu nkyukakyuka ate n'ekirala nze nategedde nti bulijjo enanga tumunenyeza bwereere aboogezi b'ebibiina ebiseera ebisinga baagala kwogera byasanyusa bakama baabwe mwami Kyagulanyi bagenda ku TV naaba nga alina ekigambo kyayogedde kkiriza gaana ne mufumbira wajja kyajja okukaatiriza tasobola mugamba nti ne principal wano ate oba yanyizeemu kuba principal naye muntu asobola okugenda nayogera ekintu nga mukambwe ennyo ne mukwogera ennyo nga mukambwe ennyo ate nze nga mufumbira oba Ssenyonyi so kujja ne mugamba nti ne principal wakozeemu ki naye abantu abasinga baagala kusanyusa point gye tuliko Segirinya ono ebigambo bino yabadde abyetaaga byogera oba yandisirise ebigambo bya Segirinya yabadde abyetaaga okubyogera okusiza ku kibamuteekako bw'otunula Segirinya bwe yabadde afaanana uliriza statement ya gundi yamufumbira yagamba Segirinya si mulwadde kyekyasookera ddala okuba ekiki ne bw'otunula Segirinya bwe yali afaanana emyaka 2 emabega oba 5 nakati bwafaanana bwe yavuddewo nga yenna akoze oyo gundi tebamukwatangako mufumbira naye abasajja abo lubakukwata ne bakuteeka awantu oli naavaayo n'akudaala ngerawo wira bakudaalira Bobi Wine teyakola ki teyakubwa indako era ne waba nsereko sisobola era munenya nimuga nti wakoze kibi lindako era munenya nti wakoze kibi nsereko okwogera bwoti so bwe tuba twagala eggwanga lya Uganda okutambula tutegeere bannaffe embeera gye balimu tuleme gikudaaliramu Segirinya bw'otunula bwe yavudde ku kisaawe ne bwe yatambudde ne bwafaanana kati oba gwe wali omumanyi Segirinya tozaga nti yali yerwaza bwerwaza okugenda nze point yange eri wano mawa nti oli bw'aba kale yakola ensobi ate gwe tokola nsobi kugwa mu kategori so kati Segirinya nze nandisuubidde teyandizze mu ebyo kuba n'ekyo kyali kibadde kivuddewo mu industry nga tuli ku bintu birala waliwo nkugambidde tetugenda funa ntuukakyuka kyembadde ŋŋendako kyotunuulira Segirinya ne mufumbira nga bo bennyini bagenda kuteekawo okweyuza okitegedde abandi badde babeera awamu kubanga ekibiina kyabwe bakita national unity platform okwegatta okwawamu musobole okunoonya enkyukakyuka naye bwe batandika okweweerekereza ebigambo baba bagenda ekintu kyabwe kola ki kukikuba kubanga kkiriza gaana nabirabye ne ku TikTok babadde batandise obuvaayo nga wali batandise okuvuba mufumbira nga waliwo abavaawo ne batandika Segirinya so ate nga twetaaga unity kuba gwe mulamwa gw'ekibiina kyammwe so nze ndowooza nti Segirinya obusungu omuntu okudaalira mu bulwadde bwo n'ebigundi tukkirize tugaane kiri ekigambo era njagala obireke nga bwe biri yabyogera kusanyusa mukama we nga bw'olaba enanga bwakola so teyakyogera kulowooza bwakuwa omwogezi bw'ekibiina olina okulowooza byogenda okwogera tikino wadde bwe kiri naye nkireete ntya so aboogezi muleke tulaga birala nga mwogera ebintu ebikwata mu ggwanga Segirinya tuwabule Segirinya because kino kiyinza okuleetera ebizibu Farouk bizibu nga ki yabadde yeetaaga okufulumya statement mufumbira yali yeetaaga ogifulumya mu public kuki ekyaliwo tiyasooka walabye Segirinya ng'atunulanga akagege ate bwe yagenda si bwe yali anti kyengezako kulaga gwolinga agamba Segirinya we yajjidde nze wenamulabye ku airport nga the guy looks like kituufu nga nze nali nga bobasi nga bamuleka namujajabira ne wano neri gye bamutwala obwerede bweyongezi ng'atunulanga akagege akakalu mufumbira teyasooka kunoonyereza bukakafu ono guy mulwadde oba si mulwadde ye statement gye yafulumya yali ateekeddwa ogifulumya in that particular time ng'omusajja afa tewali birabye yalasobola kwogererako nga tagambye bunno alimba si mulwadde nga tasoose kunoonyereza Segirinya kimbadde ku mutima nga kimuluma era bwe yatunde mu kamera ne bakimubuuza ne kibwatuka ne kivaayo n'agamba nti tanziikanga
kwogamba omuntu omulwadde aliyo obubi anatera okufa alimba si mulwadde kitegeeza omwagaliza ntaana afe baleme muwa buyambi afiire eddala. Segirinya simunenya ayinza okuba kale yakozemu ensobi okukyogerera awo but nze sirabawo nsobi nganze gyeyakoze. Ayinza nokuba abazadde babyogera nga mulwadde bagamba nti obulamu bwo bunaatera okukoma ku musajja gwe bagambye onaatera okufoogera nakusooka yakusosa okwogera ebigambo ate gwe ove yaye bamuyire ki nendako bafumuyire bafu yenfuufu bagigattemu amazzi. Kati sakoozi ekisooka kya byonna njagala kyo kyengenda okwogera okireka abantu bakirabe. Abaali wano ffena bali ku paana batulaba eyo tetuli bubi ate tetuli bulungi nnyo kiri awo. Naye mbadde nsaba omuzira kisa yonna gyali eyo otufunira essimu tugye omwami nnamba emu olw'ensonga nti kuba sigamba nti omusajja musiramu naye katanywa mwenge singa adde anywa omwenge ayinza oba adabirabe mu bbaala abaala bawuyita atwala eccupa y'omwenge agenda okugenda azaayo balance n'atala bulungi. Ebintu ebisatu biraa ku ssimu kati yagwa mbabbira mubaka essimu ye katalina ssimu njamutuweerezayo essimu ejja kumugulyanga data asookola ebintu abeere informed. Ebigambo byebegedde ebisooka twabikola dda. Ekisooka kya byonna Segirinya yagenda ku live ya Nsiriku ffe tukimanyi bulungi nnyo nabinona kimu nnyo simanyi lwakyo watakijjukira. Mukulu bawagambye omulago badde Sakoozi abuuzizza mwami Segirinya statement yakoze ebadde entuuse ekibadde ekibuuzo naye ngenza okulanga mukulu namba emu ate alibbye emabega bye twakola edda. Point y'amawa ngenda kusobola kudda mu bintu by'amawa. Sakoozi tetugenda kufuna nkyukakyuka wano mu Uganda nga tukyerwanyisa. Okimanyi nti ekyasigala kituli mu kwerwanyisa essaawa ya leero tweyawuddemu. Anti nze Sakoozi ng'oggyeko nti movement ekuba emiggo bikinjawo okubeera obulamu bwange bwonna njagala enkyukakyuka mu Uganda. Era omukulembeze aliko namukoowa omwagira lwa mbeera mbi ti ndowoozaamu obwana bwange nenkireka ninjawo okufuna omukulembeze omulala. Naye tusobola kufuna mukulembeze mulala nga gwe tukuddemu essuubi nga ne waakola ekikyamu banamu tasobola kumuwabula tasobola kubaayo. Kitegedde bulungi. Mufumbira mukyamu mwami Segirinya mukyamu okitegedde bulungi mwe bakola ensobi. Mwami Mufumbira oba yalina mu America yakola statement eyo ng'apostinga yafuna excitement kuba yalitalinyanga ku nnyonyi ndowooza n'agenda. Sakoozi tosobola kukola post ng'oli mukulembeze. Sakoozi olanga etulwana ogwe mukulembeze notega post n'ogamba nti mwami owa si mulwadde kati gwe oyagala nze ngambe ntya nga gwe liida. Era of course Daasa agamba Sakoozi yagambye mawa si mulwadde kubanga webale nnyo agambye agambye Segirinya mu kugenda tiyawandiikira parliament. Munnange Bobi Wine nga mulwadde yali agamba tiyawandiikira parliament oba akyerabidde ekyo kyo takyogerako. Bobi Wine nga yalwala ng'agendewo tiyawandiikira parliament. Kisaga namba emu sagala kugolowooze kifo tusinga nnyo okwagala Bobi Wine nekino kankigabe namu kikakase okimanye. Nze Bobi Wine nga bwagenda n'akeera agenda ku bukulembeze nabe mu kusooka okubeera obulungi olw'ensonga kyekituufu wetubeera yani kankuwa ekituufu wetubeera mulayini Sakoozi nga tuyimiridde bwe tuti Bobi Wine nga gyabuuza ku bantu nze wantuuka ayimirirawo nnyo. Okitegedde bulungi. Nze wantuuka wendi ayimirirawo nnyo n'agamba naawe oli wano ate gomba wakujjukiza yoli ow'Emboozi mu Kati. Kasagala olowooze nti gwe tusinga okwagala Bobi Wine kubanga ffe tumwagala atumanyi ng'abantu kuva ku baganda be. Mwami Mufumbira post gye yakola yite saana kyali kikyamu. Kati essaawa ya leero azuukusiza n'abantu abatalina makulu bali mu kuvumaŋŋana. Sakoozi era gwakola bino ku TikTok obeera n'olaba okwo omusikazi omukulu nga yeebikiridde engoye z'aba agent n'atwala bagamba salaamu aleikum mwami Segirinya nkobazza okuva mu ddwaliro naye oli musiru nnyo nga osira kutola salaamu. Oba olewolera omusajja omukulu najjagenda ne sappule mukama waffe yeebazibwe. Mwami Mufumbira nkwebaza okubanga gw'omwogezi w'ekibiina naye oli musiru nnyo. Kitegedde Segirinya bakola posti n'ogisoma n'ogiraba mukama akuyambye okomyewo suuseemu. Nali nze Segirinya nadde simusuubira kwogera kigambo ekyo yadde akireka. Okitegedde bulungi kyekka nti bombi baki
kyekikuza ku kyaba mwakiyagenda tetusobola kufuna bukulembeze bulala nga abasinga ffe mu kwerwanyisa. Segirinya kyekigambo kyogedde n'obusungu kuba kyamadde ku mutima nga kimuluma. Tuli n'apostinga ti ndi busiri mulwadde kyobula ni mwami Segirinya yadde akireka kubanga omuliro baguzikiza na muliro ate Faruku oluwa kuba oli olusooka entamu owulira muliro gusooka. Posti ya mwami Mufumbira yali dinga dda yagenda giveeko egende sayo Bobi Wine omulaba ayina ensibi zaakola naye oba omunenya kitini era era w'omunenyeza sikujja mu kamera sikera kuba lwita abamawulira ga muzeeyi daya simujje Bobi Wine oyo omulaba yakoze bwati embaale bakutta. Kati mwami Segirinya osaba Mukama akusuusa obulwadde buwone oddemu okulembera abantu naye naawe wakoze ensobi nnene okudda mu posti yooli zayitu zatwali osoma posti eyo n'ogivaako nomanya nti oyo takwagala because obulwadde ye ng'omuntu yeeyogerera nti mulwadde omulabirawo embeera ze nti mulwadde tolina gwali ogenda kakasa naye kino kyewakoze ekyokuddamu kuba ekisooka oli mukulembeze ndowooza mu kibiina aba omukulembeze yenna aweebwa ekitiibwa waye toddamu mukulembezeewo wadde gw'okireka ensi n'emulamula kubanga Segirinya bwe yakomedde alwalwadde yalekeza kuposi baga mukulembeze waffe ono alimba kati ne bidda mu maaso laga nti naye muwayisi ono alimba mukikayagala ne Segirinya nti si mulwadde so nakumonga mulwadde kati gwano muli mukakasa ate ffe kyetutagala kubanga abantu twagala kutukulembera kutujja mu mbeera eno ensi embi gye tulimu mutwale mu nsi ensuubize muli mukulu kati sawa ya leero Bobi Wine mumutadde wakati we muti obadde eno kati bonna abali awo wakati balina Bobi Wine ayogere juga sakoza omuntu agoba tabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira kati bano kibaliko bombiriri bakyamu so nze nja kusaba na Uganda temuyingira mu ntalo z'abakulembeze bano muziveemu temuzikuma mu muliro muzireke wabanga Segirinya mukyamu musonyiwe wabanga wayiswa mukyamu musonyiwe kubanga nze sinza kuyingira mu ntalo z'abano bakulembeze bange era mbawe ekitiibwa mbagala babeere abawagizi baziveemu. Faruku neyanziza omayinza enfunye nnyo okunyola ku mutima nga muganda wange naye agoberedde ekiri ekyoli nga agamba nti gunti yali mulwadde mpulira nga omutima gunnumye. Omanyi Faruku ngenda kugambayo ekintu kimu nti oli mwogezi omanyi twalina omwogezi nga tulonda federation ya promoter twagenda tukola ensobi tulonda omusajja bamuyita Nobati kati Nobati ng'ayagala nnyo kamera mpulira Nobati mu kwagala kamera ng'agenda ne ku TV nga tabuuziza kibiina bino byengenda okwogera bye bituufu ng'ayogera nga ye kyakola ki kati muganda waffe omu agambye nti Mufumbira byayogera aba bijje mu gundi mu kibiina nendabira ddala muganda wange anti wulira kati kyoliko omwogezi teyatayogerako bibye omwogezi kyoba ekyo Faruku kati olika muyigirize kuba yansinga n'ebitabo omwogezi ogamba nti oli mwogezi wa kibiina ompulira kyogenda okwogera ossaako kino nkyogedde kuva mu kibiina kyaffe ompulira kuba omwogezi naye muntu waliwo emboozi agenda okwogera nga ye era waliwo bamukyaza ku byobufuzi nga tebamukyazizza nga mwogezi nga bamukyazizza nga Mufumbira munnabyabufuzi ompulira kyamugamba era muganda wange oyo kyatamanyi kuba ye ate yasoma nnyo naye kyoba takimanyi mwewuunya nti Mufumbira bwe baba bamulonda nga mwogezi ate Ssenyonyi alina kuba nga talese Mufumbira n'ayogera kuba ono mumyuka woono si bwe kiri kati ate golonga nti kuba nenjogera yooli nze saagala oyo addemu kugamba nti yakyogera lwa kibiina yakyogeranga muntu yesebo kubanga bwe ntunuulidde muganda we ng'ayogera manyi watwagaana okulumba abantu naye yennyini azze ku ludda lwoli yetalabye na nsobi yooli era agambye Segirinya mukyamu naye oli omukulembeze yali omulamu ng'ali mu Amerika n'amagulu awuba mu ntebe engazi ye yali mutuufu Segirinya yatandika. Faruku mu bulamu bw'ensi waliwo ekintu bye batasaagira biri ebintu ebi obulwadde ekkomera n'okufa nti Faruku ng'oli mukulembeze nga bano we tuli ne tugamba nti mawe yennyini eyogera nti mulwadde sooka obuuze ffe be tuli naawe ogambe nti omusajja oyo mulwadde nga tonnajja kukola mboozi mu kati kubaani mawa
lwansonga nti omusajja yamala okwogera abantu era nambemu nga boogera yeetaaga smartphone amala okwogera mu komenti yennyini ddayo noonye ku peegi yewe yakassa mu komenti mwennyini ne muvamu omukazi amugamba naye oli mubi nagamba nze ndi wano eno Netherland ndi ne bannange omu yasuzeeyo nze nzirayo enkya okitegeera Faluko yalabye ku musajja gwe bayita Segirinya ng'atuwa ku airport nga n'omubiri gwe guvaako evvu nga n'empale takyasiba mpale nga bwe yagisiba luli kati yakubyemu ku musipi n'akatuli akasembayo eno empale ennene agisibawo n'aginyweza sobole mukwata oyo ye mulamu nze ŋŋamba nti abakulembeze mutuule wansi mwe kennyini mwesootinge kuba bwe mukizza eno kyekyo tebaga nti ffe emitwe gyaffe abali eno buli omu janjawulo waliwo kati atudde wansi nga ye alaba Segirinya mulamu talina kimuluma n'ekimu nga ye bw'alaba Segirinya kaliwo n'omulala ng'alaba Segirinya mulwadde n'ekyo n'ekigawo kiri ekintu eki solution erina kutuula nga kabineti yonna yonna netereza ekyo olwaleero ngenda kubuulira abantu bano baleka amazima bonna nga we tuli ku pano ne batunuulira sympathy okusaasira okiwulira kakati ate n'oli kye yabadde akola ki amazima gaavaawa ekyaleeta kino kyakolebwa mu butuufu bwakyo kakati gwe buli kyakulembeza oli n'agamba nti mulwadde bambi mulwadde mu bulwadde bwe yakola ekituufu kye yali alina okukola ontegera kye nkugamba olwaleero Faluku omuntu akola obubi asooka agamba nti ate nze mpagira gwe ng'ate bwakola ekibi era bano ze statement zaabwe naga nti nze mpagira Nuupu okusukkiridde naye ate mufumbira mubi nnyo olwaleero enanga bw'akyala ku TV yonna oba ku mukolo gwonna ng'omukolo ogwo guwulirizibwa abantu ayogera nga mwogezi wa poliisi okiwulira era buli kibuzo ky'omubuuza ng'okimwolekeza kibadde mu poliisi kyakuddamu mwogezi wa poliisi yaba akikoze eki era agibwako obujulizi nti owa poliisi yatunyonyola bwati mufumbira leero buli pulogulaamu kwagenda kuliriza mufumbira leero buli pulogulaamu kuliriza ensooka obutali mu mateeka kwe kujja ku live ya Nsereko nga tannakubira bakibiina okuva musango ne gwaliwo ng'era bamanyi bulungi nti Segirinya mulwadde era bamusabirako n'empapula ti Segirinya bamuwe pasipoti ye bamukkiriza okweyimirira agenda akole ki ajjanjabwe awo n'abekibiina nga bakola ki era abekibiina adde bakimanyi bulungi ti Segirinya ali mu kkomera era n'empuuga yagenda n'akola ki n'amulambula obulwadde bwa Segirinya awe bwava era nga bamanyi bulungi bakwadde obudde ekyo bwe kiggwa njagala amanye n'abatulaba bategeere olaba munnabyabufuzi basobola okuyita ku puroguramu nga balometa nga tebakuyise lwa kibiina naye nga mugenda kuteesa nga bannabyabufuzi kakati ono alowooza ti buli muntu agenda wali ku TV n'alabika ti Ssemujju agendayo aba agenze nga FDC emusindise nze mbiraba ebibiina bingi basobola okufunayo abantu abamu ne bazanya loole eyo mu kutematema ekibiina soka weebuuze ye bamutuma ki ayinza okuba kyakola kye bamulagira era mayina ne yabuuziza bwe ntuuka njogere ki ekigenda okumawo omuliro okiwulira tugende ku FDC kati nga ffe abatunuulira enkyukakyuka bwe tulaba ekibiina kyaffe ekya FDC tufuna okwekengera era n'okutya naye olumu tetubyewuunya nnyo kuba bizze birabika mu bibiina bingi nga nakyemalira ayagala okusaanyawo opposition yakozesa abantu ababeera mu bibiina n'afunayo abantu 3 4 5 n'agamba kankole ki kantabuletabule ekibiina kino nga bwolaba bwe kyagwa mu DP nga bwe kyagwa mu UPC nga bwe kigwa mu bibiina ebirala naye ekirungi ekibaawo nti abamu ebibiina ebimu kati ebigumu nga FDC ebitakyukakyuka bisobola okubaawo olw'ensonga bweti tufe tukizuula nti bano baaliddemu olukwe ekibiina abatuufu
tuvaayo ne tugamba nti kino kiki era munnankyukakyuka yenna alaba ekiri mu FDC amaaso agajja ku FDC n'agamba naye tulagawa kubanga byebimu ku bibiina ebirimu bannabyabufuzi boolaba nti bandibadde bakola enkyukakyuka naye nakyemalira olw'okuba nti akozesa omukutu ogwo ogwa ssente n'agamba ebibiina biina kamitabule era naye n'abakuba eŋŋoma babeerayo naye kati omuntu ayagala enkyukakyuka oba wa FDC oba wa nuupu oba munnayuganda yenna aga nti kino ekibiina kye tubadde tulabanga ekisobola otuyamba nga kyegasse n'ebibiina ebirala bwe muba nga muzzeemu abantu ne batandika okukola bwe biti tulagawa kyova olaba nti abagezi oba abamunyungufumu bavaamu ne bagamba ffe katugende ekatonga tutuze olukuŋŋaana lwaffe ensi tugibuulire ekitambula wa waliwo tewalabye nandala ng'agamba nti nze gundi bampita ngende negatte ku Bobi Wine nengaana era Besigye bwe yatugamba nti ejja tugenda siigana mwami Bobi Wine nze nabagamba sigenda genda amu yati ye nakkiriza n'agenda bano baagala kibiina kyaffe kiteekawa okwesimbawo ne Katumba yajja ne yeesimbawo nandala era tusobola mugaana kwesimbawo nga ki naye abantu abaagala enkyukakyuka ojja laba 26 abantu abaagala enkyukakyuka oba bavuddemu FDC oba baliwa nga bali omuntu ki omu gwe banaabagambe nti yono naye kiwali kya nandala tetusuubira kuba nti kisobola kuba yamaze dda n'okulangirira kuba ayagala kwesimbawo bwa pulezidenti oba ayiseemu oba tayiseemu bw'anaamala bamuwe ki ekifo naye bannabyabufuzi ababadde Katonga oba balabye n'olaba n'abannandala wabigoberedde nandala yabadde na bwana ng'abantu ab'omugaso nandala yasigaza bukunkumuka bw'abawagizi okitegedde oba bukunkumuka bw'abantu baagala nkyukakyuka kati ffe abantu abaagala enkyukakyuka ey'amazima amatuufu nga sikolera ku ngalo za mwami Museveni tujja kulaba omuntu omutuufu ani gwe tulina okwegattako tusobole okukola ki naye baana abeeno bagamba nti kwabono nattabula azze atabula okuva eno yonna gy'ava naate mmwe gwe muleese Katonga baani abagamba bannandala ekyo kituufu kye boogera mu ndowooza yaabwe kituufu kirukwago naki nattabula olw'okuba nti ayogera amazima Lukwago oyo bw'omutunuulira ebbanga lyonna ly'obaze mu byobufuzi wamulaba atabulawa kiringa bw'olaba nandala yayogedde kino n'agamba nze buli awabadde kandideeti FDC nga ŋŋendawo Besigye abadde takikola kuba Besigye abadde alaba n'agamba nti ono Kasibante Moses tuli ku nkyukakyuka naye Lubaga alina amaanyi mumuleke ekyo abadde akikola nga ne Bobi Wine walaba yagenda eri n'akikola yali saidize yaluwa yaliwa NRM nanga naye oyo tumuleke ajje si mubi so akati fe abaagala enkyukakyuka tukatugende nga tulondamu abalina emiramwa mu NUP tulondemu abalina emiramwa mu FDC eriwo tulondemu abalina emiramwa mu DP tulondemu abalina emiramwa bannakyukakyuka tujja kukyuka kati gankubuulire okujjawo nga tomanyi byabufuzi bya Uganda wano ebibiina tetukyabyetaagana nnyo tulina kusooka kukola kujjawo n'akyemalira atabulatabula ebibiina ne tulyoka tulowooza ku bibiina naye muntu wonna ogamba nti twetaaga ebibiina bituuka nga biyingiddwamu emisege ng'ebibiina bye tulina byo biraba naye ng'emisege egijjudde mu bibiina naye nga mutambula nagyo wano katulina okwerondamu bannankyukakyuka abatonotono ng'ate ensi beewulira bagende naye abanaagenda nga bagamba nti ebibiina mubaamu ono omwogezi naye kuba oli ayagala bwagazi kaadi nga bola abantu badde batambulira ku Bobi Wine bantu batambulira ku Bobi Wine omutima gwe nga mulala kukyusa ggwanga naye ng'ono amutambuliddemu agamba nze bwe bampa obwa mmeeya mba mmaze okitegedde so ati bannabyabufuzi abalowooleza nti ebibiina bye bikulu era osanga oli agamba nti oli wa NRM oyo wagundi sijja n'asobola okubeera wa NRM ate ne mujja ne mukola gavumenti ebibiina tetubyetaaga basobola okuba nga tebabyetaaga naye nze kyenjo basaba kiri kimu kuba right now bye balimu kuba nabalabye bano bali eri ono yasigadde eno naye yakubye kuŋŋaana ze Katonga ate nga neno tumanyi beesi yaabwe kati bo abantu beesi entuufu yeeriwa beesi entuufu mu kigambo g'ogamba nti ekibiina kizimbe
ebanajja nankumbi naye ekibanga ekikola ani ali enajja nankumbi ekibanga ekikola abantu lindako mawa ani ali enajja nankumbi ati wuliriza nze njogera naye njagala kinjagala okwetegereza ani ali enajja nankumbi enajja nankumbi waliyo mwami Amuriat ne Nandala Mafaali Katonga we wali Katonga wali Besigye wali Ssemujju Nganda wali Elias Lukwago n'ababaka ba parliament bonna abasinga. So you guys are confusing abagoberezi bammwe. Abagoberezi abafaanana abasobola butamanya bajja kutegeera bagambe nti abagoberezi andi kati musoke mutuule ebintu ebimugira kuba ogamba nti bese enkulu ye najja nankumbi nga muli we mutyo aganaga kati omuwagizi wa mwagoyingewa era mugenda kutuukira mu kulonda nga buli omu atuna bwati aganaga nga talina nze kyengenda okusaba kiri kimu basooke beetereze nti banaba kujja mu public kugamba nti tulonze ono yabaakulembera ekibiina kuba oli amuli ati agamba akyali president ne bali balonze president owaki owakaseera kitegeeza kati fdidako mawa kitegeeza FDC we twogerera ina ba president yaba babiri tebanaba kwetereza balina owakaseera waliwo ne gwe batalina kujjako agamba nkyali president agamba ali mu mateeka ate nga sijja muwakajja kuba mwe mwamulonda mwe mwamwendosinga ne mulaga abantu era n'omuntu ataakaya ne naganze manya muliyati mutuufu kuba mwe mwamulaga nti amuliyati ate muleese owakaseera nga temuna kuba kugira ono mwambula ki shashi gyalinanga president wa FDC okitegeeza kyengezako kugamba abantu bano mubazunza kati kamunguluze bagenda kumaliriza bagudde wakati awo nga temulina babavaako mabega abantu bebazunza oba banazunga beba batategeera bya bufuzi lindako wala Bobi Wine nga jogosimbawo yagira mu kibiina ki abantu era temwagala mugambe nti ekitebe bwe kibeera emagere amaanyi ga muntu gaba ku muntu nga ye Museveni okuwamba atereze banna Uganda bajje mu byobufuzi yalina kitebe ki tulika tulikukyukakyuka so Lukwago amakanda yagasudde Katonga Faluku naye ng'ekitebe kyabwe kituufu kisangibwawa Faluku mawa yagamba bannabavuzi ebyebitebe bikole ki Lukwago yonna gyavudde okutuuka awo waali oyogeddeko ku nsonga egamba nti nno buli wagenda ayuzayuza ekibiina bwe bagamba Faluku wabaddeyo abantu abafaanananga bano bamawuna eri baaliyo balukwaga okutuuka okufubuutukayo era tugenze okubalaba ng'ebyo bali eri be bagamba nti muzeeyi ate gwe enfuga gy'ofugamu sigirabanga obulungi okiwulira Faluku abantu ng'ebyo mu bibiina bibeeramu lwakuba bamawa bwe batuuka ku kibiina kyabwe olumu bagaana okwogera amazima agakira bwamu FDC Museveni yagikubye ekigo FDC Museveni yagisensera n'agikuba ekigo era otalo yagiteekamu kuba yasooka n'agisikamba minisita bangiko nga waba obukulembeze bamukoledde ebbanga okiwulira n'abalala ne bakyukakyuka byebyo tuyisaamyo kyabajjukira bonna okiwulira kakati basebuggwawo baali bagamba nti abo bansa nnyo okitegeera kakati olwaleero bw'amaze okuyingira FDC n'ajawula oyawula kye bayita rule of law ne rule by law ekimu eba nfuga y'amateeka endala kuba kufugisa mateeka tebifaanagana kakati Museveni yafugisa mateeka era kyawa bannandala kubanga ngenda kubuulira toyinza kubanga ogenda kola defiance nogamba nti ne kooti empagira ontegedde kyenkugamba ebyo ebintu biba byaki byanjawulo kakati olwaleero mu FDC mulimu abantu abagenda osigalamu abatinditini FDC eriemu yanajja nankumbi kakati wuliriza olw'embeera y'okweyawulayawula emu negamba nti kati katujja tuwogomako wane Katonga naye emirimu gya FDC gyonna gibadde girina kukolerwawa najja nankumbi okitegedde kyenkugamba kubanga kyekitebe kya FDC ekimanyiddwa ekiki ekikulu kakati mu kweyawulayawula ne bagamba nti emirimu gimu katugikolerakowa wano kubanga katu just kabadde ka branch okiwulira Mujibu Kasule wagoba ku FIFA House n'ogamba kantuze olukiiko wankulukuku otegeera nga tekitegeeza mbuno wano lwapadde otuziza wa mupiira naye tekiba nti kyekyo officially nti we waliwo ofisi zaabwe nki amaka gabagali kakati bali bajja bawa powers eya security naki abeeno
okukola kye baagala. Era kyova olaba ne Nandala agamba nti ngenda kwesiba mu 2026 kubanga ye zaala yaabwe era ye matatu yaabwe gye balina okubikkula etambulira awo. Okiwulira? Ate bayinza noleetawo amateeka amalungi agasukka ku ekyo nti ayi kati ate mwe mugamba muli beefudisi ate nabali beefudisi kooti emanyi bali kakati ensonda z'ekibiina zigenda mwe kamwaba bwe batabadde kaadi temulina kaadi y'efudisi mwe temumanyiddwa mwe temumanyiddwa temulina kaadi y'efudisi DP buloko ontegedde bulungi gye babatwala. kakati Lukwago najja oba n'omulala najja nga bagamba nti ate gwe tolyerawo efudisi gwe tomanyiddwa kakati koze okwewandiisa mu efudisi act tewewandiisa akakiiko kaganye mwe tekabeetegereza gye babatwala ne bakugaanira awo kati ffe kugenda kubuli olwaleero ffenna tulina kukwatira wamu lwakuba ebintu bino biri controversial nnyo bitya mu efudisi mulimu abantu ab'ensa nga Ssemujju musookereko Dr. Besigye muteekeko Elias Lukwago muteekeko waliwo n'abalala abalinga abo okiwulira mwebali abantu abaki ab'ensa wadde waliwo n'abaali ab'ensa abasaabulukuka kakati ekirina okukolebwa bano ab'ensa okwejjayo okwegatta ku mugendo ogw'amaanyi oguliwa kakati olwaleero omugendo ogw'amaanyi kabe muziba agumanyi mu Uganda bwe kiri kubanga ne Besigye yali yakiraba dda era oli annyonnyola n'agamba nti nze nagala okwegatta ku nuupu nga Besigye yakoze eki agenzeeyo kiwulira kitegeeza bano beekwate beegatte ku mugendo ogw'amaanyi okusobola okusigukulula embeera eri mu ggwanga. maliriza nze nno saanjogera mu byabufuzi ngenda kumiitinga ku nsonga ya mwami Mawa kitwetaaga woofiisi wano anti abantu abasinza okubba eggwanga basinziira mu woofiisi zaabwe mu woofiisi gye basinzira twetaaga abantu batukulembera kututwala mu maaso kubanga ne Bobi Wine okujja tiyalina woofiisi yali liddawa twetaaga abantu batukulembera kututwala mu maaso kyekyokka kitegedde bulungi naye zino woofiisi sakoza se basaba mu woofiisi zaabwe nga akyukira mu ntebe bw'ati nadda eno nadda eri ng'akulupanyapanya bubbi abakyasiza okugwa eggwanga lino okulibba basinziira mu woofiisi. Nze saagala njagala muntu sakozi agenda kutukulembera FDC okweyawulayawula kigirekawo nga FDC okweyawulawala FDC yayiika tennaba ekyaliwo wala ekibasumba bali bakyali mudala wa byanfuna ate ekisakozi ebyobufuzi obiraba bannabufuzi ebiseera bisaba batuzanyira ku bwongo. Mukulu Nambemu agambye mbu Mwami Museveni yagenda asokolayo aba-FDC abajjeyo nimunaye n'abali mu nupu abamu bava mu FDC wata alayika tabamanyi kuba ne nupu ekyo teyina bakulembeze yagenda ejjamu eni alimu yagenda bakyuka bukyusi sakozi bano bayawula essaawa ya leero naye 2026 twagala abantu nga bagenda kutukulembera nga bali ekiwayi eki kinaasoboka oba woofiisi oba eri Njana gye Nankumbi oba eri Katonga eba eri Magere oba eri Masaka leero taaga ekintu eki kinaasoboka kijja kusoboka anti bannansi sakozi amaanyi gali mu bantu kitegedde bulungi ffe tujja kulaba nti kati gundi Bobi Wine gwe tutunuulire yalina omulamwa tugende n'oyo FDC yegatte ku nupu oba weba yagadde nga yo nga yakukyusa eggwanga bateekeddwa nga tubeere omuntu atya omuyekka webanga yagala okukyusa eggwanga ne nupu webeera wanga FDC erina obusobozi okukyusa eggwanga naye nze njogera yeegatte tubeere omuntu atya. Omanyi Faluku abantu abamu tebakimanyi nti ebyobufuzi yafuuka bizinesi nagwe bootuula ewaka n'ogamba nti tenkanyiza ati akadooga kange okassaamu sukaali nabo batulinganya balabe nti sigadde ntya ku mugaati gwa gavumenti oba gw'eggwanga. Kati assaawa zino omanyi nti ebyobufuzi nasigambira bintu bya kisajja kikulu nze sikyabeera mu byabufuzi bikyamuukiriza nakulaba ki oba ki kino no nze ndaba ki muntu kyasobola oba alina woofiisi oba atudde wali eri ku street naye nga gyasobola. Bangi betulonze nga balina zi woofiisi naye nga tebalina makulu olinga osobola ogenda mu woofiisi yawali eri ng'enyirira bweti ate ababeera wali eri ku gundi ku stage ne bakolera kye baagala. So Faluku tukkirize tugaane Nandala ne Amuli ati balina ekintu kyabwe kye batambuza
ng'abakulu bagamba nti balina ssente ze beezibika. Teeka ssente ezo bazeezibika buteegata ku Bobi Wine. Okitegeera? Kati ate nga ye Besigye ne Lukwago enteekateeka zaabwe za munnayuganda kufuna mukulembeze yeegatta ku Bobi Wine ne bavuganya President Museveni. Naye nga Nandala ne munne bo omulimu ogw'abatumwa gubagamba temukkiriza Bobi Wine okwesimbawo yekka ne Museveni. Tulina okukuliyeetingawo owookusatu n'owookuna n'owookutaano. Okitegeera? Naye abantu abamu tebakiraba. Babantu bwe bajja ne batwa ne balaba bano beeyawudde biki simanyi tetwagaki naye nga ekyo nekigenda kiri ekintu ekyo. Omwonoonyi w'ebintu byonna nga bitambula bamuyita President Museveni ensawo ya ssente. Amuriat atuula wansi kuba Amuriat kyo akkirize bannayuganda baamuzira baamugaana. Kati Nandala ye ne bwanajja nga yeesiza omubisi gwa njuki ng'atambula mu bbanga tugenda tuguyoola ate ye tetuyinza mukkiriza ado n'olunaku n'olumu. Ab'ensi yabazira kibalina n'ensi yakusasama n'ekusuula eri. Amuriat yayitako ewaffe saidi z'emiti nga alina abantu 6. Kati ogwo musuubira otya okuvuganya ku bwa pulezidenti? Kati ssaawa zino alaba nti singa yeegatta ku beekatonga babeekatonga balina ekirowoozo ekyegatta ku Bobi Wine. Kati bano bamanya nti omugaati gubavudde mu ngalo. Baagala basigaze nga nabo bakulembeze. Jjuka buli yeesimba afuna ki? Kati gwe ssebo oyagala bakaseseme. So nze mbadde nsaba munnayuganda w'oli tuve mu kubuzaabuzibwa tusigale ku kintu eki. Gwe omuntu gw'olaba asobola okukola kye weetaaga gw'oba ogoberera. Tuve mu bintu by'okukyamuukirira n'okukyamuka. Oba Nandala asigadde eri gwe tunula ogambe Erias Lukwago atuyisizza atya. Besigye oli akuwadde n'ekyokulabirako ekituufu nti Besigye yali abagamba twegatte ku Bobi Wine n'agaana. Kati otayagaliza Uganda kitegeeza tayagala nkyukakyuka. Kati ng'oddawo ng'ogamba nti ekyo nakyo gundi eri awo. Nze nkugayo ekintu kimu munnayuganda yeetaaga ekintu ekifalo nkyukakyuka. Mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.